Faza yalirese abamuguze ebibanja. Ne tulaba nti ettaka lya Odida kuliko ekibanja kya Faza kye yagula nga kwekiri. N'atuwaabira response. Tugenda ku naye nsimbi emu naye suka tutera kutema ebikata bya lumonde kusooka. Tujja kusunga osinga asinze kutema bikata. N'abikuula. Ne reference yiino ya mugwa musanvu 2014. Yakubye ne muwadi. 2024. Twajja mu ebibundi tusako okusaamu bino. Nero kuba nti manpower yali yamanyi nyo nti muteekawo kitono ngiri amazzi byaba amaanyi mangi. Musa kitwala mungi mcha mungu ne kwa kinene mwe atekako saidi tutekako kola mpola kama wange bampereze mwe tutekayo ndabita 10 akitekawo Faza twamuwabya nasirika kakati cyali so buzibu twatanso yadda complain tutekawo boundary zizino twatekawo boundary zizino na complain atankokola ki tuntuta ya ku police ya report na tukiyika one siko ya mairo etakali okutuwangalira emyaka mingi bazze abantu bafa bakutte babatutte emmere yatemeddwa n'ebitoki byatemeddwa tebannazuula ani yabitemye emizannyo gy'abali oyinza okwesanga ng'ekintu kiri waabwe be bakola ebintu ebikyamu ate ne batuleetera obuzibu abasajja balina ettaka lyabwe baaligula ebyapa baliina asalagana nabo ye buli bwatuka agamba yeeyongerayo buli bwatuka agamba yeeyongerayo tusaba minisita n'abakulu bavaayo mukyala Nakale bavaayo mujje wansi wano otuwoye omusajja ono Faza wajja tuletera obutali butebenga ani yatemye ebitooke ani yatemye omwani era ku ground tebasudde yatemye bakyali mu kunoonyereza naye lwaki ate bakwatako sayidi emu ne bagitwala ne bagisiba kitegeeza baba beekubidde baba bafunye oludda kuba tebafunyeyo obujulizi nti gundi ye yatema lwaki basibako sayidi emu esayidi endala nayo baali gikutte ne banoonyereza nga bonna babalina wekitaba ekyo ne be bakutte nabo babate bo bagende ku mulimu gwabwe gw'okunoonya yettaka tamanyi we likoma tamanyi we liva yagamba nti wonna alinawo ettaka atukubye mu makomera olw'abantu kuno alinako abantu be yaweererako abaana nebyazibakamu ne teyaweerera kyalo buli muntu ali ku kyalo kuno asobola okweyiya ssente ze nasobola okukola ki okwebeezaawo wano wetulimira wano wonna wetujja 10 wetujja 10 watugoba yeeyagaliza yekka olw'abantu abantu ennyumba nga 4 zazimbidde abantu ayagala kufugaza kyalo yembeera yino twagala bannange ab'obuyinza nga bazze basituse ne bakola ki ne bajja batuyambe ku musajja oyo kuwe si Faza oyo mafia yakwata abaana nga bali babubye oli mu kidiba ky'ebyennyanja nabibaliisa ebibisi Faza yennyini emigwa gy'abantu agikwata ejjene n'agisanga okukubo n'asala n'omwana gwe baliisa ebyennyanja yafa kale oyo si Faza bane batuyambe buyambi batuggirewo omutujju oyo buli kimu agamba kiki baba abatuuze obalaba bonna baba bali mu nnaku obuzibu Faza bwalina kweyagaliza buli wamu yafuna family bagita yabakabuusu n'obukwe ekalungu wano n'omulimbalimba nti ttaka lyabo nga ettaka lyatundibwa dda n'omugamba katuge tuliwoze tuliguze kati Faza ate nalowooza nti uko abamugamba tudimuguza kati atusanga tukola n'alikayanira temuve mu ttaka lyange asanga abantu nga bali mu kuba bulooka n'agamba muli mu ttaka lyange talina kyapa bweyite ow'ekibanja bweyite ow'ettaka kituufu ettaka ly'enkuma mulimu akabanja ke n'esi kanene liyitamukko mulimu akabanja ke n'esi kanene ate kimufuula nti yonna lirye subi kyawo gye twakola okulimira ku ttaka lya mukama waffe Jemba era tukimanyi lya Jemba si lya Faza yeesenzawo bwesenza ayamuguza ekibanja kye Nantale Kimasa yamuguza kibanja teyamuguza ttaka era waakoma amanyiwo so nze ngamba nti Faza ku ttaka lyange talina ku kibanja kubanga mu kisaalu muno alinamu ekibanja nga kikola ku muntu ogwo nakirijja era nakirijja alinamu ettaka ate yamuguza ku ttaka lye tumanyi mwe liva ne we likuma baba bakusangawo omuntu baali musse era ffe ng'abakulembeze kikyamu nnyo tetukikkiriza kambe nga mukaayana totema bintu ne baba abisimba awatali wawo newakwadde tetulina ludda lwe tukakasa nti lwe lwakoze ekintu naye ne bannyini bibanja abalowooza nti ye waateebya ajja kgenda bugenzi nabo batuleetera ebisi kyenva mulaba twagala tumanye ebimera bino nedda maama baganye okuntuliza
ekibanja kyannakirija kivaawa kikomawa yes kankibalambuze nowajjako n'ekibanja n'agula ku Namwando wa Ssenyondo n'agula ne kwani ne ku Muzaffalu ebibanja bye tubimanyi bulungi ebikola ki we biyita tukimanyi nti ebibanja bikola ki abiyina nono dida tukimanyi nti ayina ki ettaka nennakirijja tumumanyi nti naye ayina yekazo mmeka 10 nze mbadde manyi kitulese wano kulaba bibanja bya gundi bye biyita ebya faaza n'ekyannakirijja kiyitirawa kuba abaguza faaza webali kuliko omwe yafa